Atenga munange era still njagala okubanga ntangazaamu kumwe mwenna mwenna abatasobodde kubeerayo olunaku olw'ejjo bingi ebyagowinze on nga gumwe mwabadde bannabyabufuzi mwabadde ba ministers kwegamba abantu bangi abawerekedde omugenzi era nga mwenna mwenna abatasobodde kubeerayo njagala nsooke nkuzanyira vidiyo eno nga bwe yatambudde okuzika nga bwe kwatambudde kugattako n'omukulu ono okuba nti bamuwadde obuvunanyizibwa okubanga atwala bato banne omukulu Jengo Andrew Jengo era nga pastor yasigadde mu bigere by'omugenzi nga ku kiramu ekyasomeddwa kyavuddeyo ne kigambibwa nti omukulu ono yasikidde pastor Iga era nga bamuwadde obuvunanyizibwa obw'okutwala mu maaso church ey'Ekawaala mugimanyi bulungi gattako n'okuba nti akuma banneebe soka nsooka nzanyire vidiyo eno munnange gwe atasobodde kubeerayo atasobodde kumanya nsonga zino zatambudde tutya tulabe engeri ate gye twawerekedde omubiri gw'omugenzi pastor Iga. Munanga ate ensonga bwe zatambudde twagala okubakulisaayo emagombe tubakulisizaayo ddala era nga tusaba Mukama Katonda agumize ddala emitima gya famire ya pastor Iga gattako n'abagoberezi be mwenna mwenna ate n'omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda abeere ng'agulamuza kisa kubanga eno ensi munnange tuyitamu buyisi leero gundi enkya gundi wabula kwegamba enfa oluusi ate yeeyawukanamuko naye nga Mukama Katonda munnange atatusaasire mwongere okusabira ddala Mukama atuteekeko ekisa kye endwadde zino eziri mu kututta kwegamba Mukama atugondezemu atusonyiwe byonna byonna ebyasoba temukowa kwenenya anyways ngale tuziza ekyo mugenzi pastor Iga ebali naye nkuletera omukulu Ronald Mayinja mujjukire nabaleta akayimba ke yakubira omuzeeyi president Museveni munanga teyavayo nga muwana bingi nnyo naye pressure ya social media kwegamba mufuukidde pressure ndoza agenda okuyingira mu kintu kino nga talinaba kukyetegekera bulungi obanga tamanyi nti waliyo ne ku bivumo avuddeyo okuvaluleta oluyimba lunene okubanga criticism ebadde nnyingi nnyo abantu nga bamuvuma bamugamba tomanyi gy'ogwa kwegamba yo political prostitute webatwe babayita nti tatereera ava wanaddawali so mune yavuddeyo natanya ensonga zino naga nti baneemulekerawo okunvuma ebigambo byammwe mbikooye kwe kuvayo natanya ensonga lwaki ddala yaviidde ddala mu people power ng'agamba nti abantu bano bavuma nnyo kwega tosobola kwetaaya emikono giringa emizinge boddako eno bivumo boddako eri bivumo n'agamba nti ntayi omusajja tumulwanyisa naye ate engeri bwe nti gye tumutwalaganyaamu kwegamba tegenda kuba nambulukufu bulungi tulina okwogerezeganya naye mu bulungi kwegamba ensonga zo tubeere nga tuzikwasaganya naye abantu bonna abanvuma bambi mulekeraawo nze nasazeewo ng'omuntu olw'ensonga za people power engeri gye beeyisaamu kwegamba muvuma nnyo era kansooke nkuzanyira omukulu ono Ronald Mayinja munanga ate atunnyonnyola eddala ensonga lwaki yavudde mu people power emikono gyange giringa emisibe gye mbadde ndi oyagala okukola olaba social media kuvuma buli kintu ekifaanange so nga ate yo ndivumidde ebbanga tenvuma naye njagala ndowooza kinayambako ne ku insults ezibadde zijja okuva ku social media nzikooye oliwo NRM oli Moro oli kino oli Mbega omuze ogubaddewo nti atakuwagira olinagera bizinesi n'okacukayo obucupa gyemize fate gye tuzze okulwanyisa wabogamba nti omuyimbi bw'atakuwagira ng'omukuba akacupa omusuubuzi bw'atakuwagira ng'oyokya edduuka alye
omulimi bw'ataakuwagire ng'osaawa ennimiro ye, omulunzi bw'ataakuwagire ng'otema ente ze, kye twagala okukola by'ebintu bye tutajja kutambula nabyo. Saagala bibeewo ebintu ebifaanana bityo nga ndi part of them. Ate munaye bwe twambuuziza ku nsonga ya ssente okuba abantu bangi bagamba nti essente ye ekoze kyamaanyi nnyo okubanga etwala abantu kwegamba neekukakkanya olw'okuba nti oyagala akathimbi. So omukulu ono twali tulowooza nti munaye bamuwayoko kasente ate nga naye munaye engeri ate gye yazitunnyonnyoddemu alaga nti waliyoko kasente kuba twamubuuziza ssente mmeka munaye ze wabakyajinga okubanga obakubira akalanga ako n'agamba nti yali bizinesi yange gweyagala njogere ssente nti nabakyajinga zino ate omulala bw'anaavayo n'agamba nti balinga tewabaseera balinga wabakolera bwoti so yaganye okwatula ssente mmeka ddala ze yakoledde oluyimba luno ate nga abantu ab'enjawulo bo bakikakasiza ddala nti omwami ono yavuddeyo ko ne kasente ate nga ye engeri gy'annyonnyolamu era sitiru akakasiza ddala nti tagenda kubagamba muwendo gwa ssente naye nga ate ssente zikola ki gye ziri yamanyi ye ze yabakyaginze ate nga bwe twatuukiridde omukyala Justin Kasule Lumumba nabyama wa NRM ye yavuddeyo ng'agamba nti omwami ono yatukubidde oluyimba lwabadde lulungi nnyo naye tewali kasente yadde ke twamuwa era nga n'ebitabo byonna biragira ddala nti teri yadde 10 kubanga n'olunaku olwaliro munnanga ate gwe bagenda otwalira ddala ayimba akayimba ako kennyini so muna ensonga zinaye ne zirabika nga zitusobera ono agamba nti ssente tajja kwogera ze bamusalidde kitegeeza waliyo kasente akamuweebebbwa ate nga nabyama wa NRM Justin Kasule Lumumba atugamba nti ssente tewali zamuweereddwa namwe musooke mubewuliyeko munaye ku nsonga zino kuba naffe ate munaye zaatususseeko ekya ssente bwe tusooka ku kya ssente nekaze nakoledde akalango ekyo sijja kukikugamba kubanga eyo personal business ofuna bulungi bwe nakikugamba yinza okuba bano nabalamulidde entono omulala ndi mulamulira nyingi naye naga nti ate balinga wabakolera ku bweziti n'olwekyo buli omu mulamulira ng'omuyimbi okusinzira bazi omuyimbi Ronald Mayinja oluyimba lwe yakubye lulungi nnyo naye njagala okubabuulira ffe nga pati tetunnamusasula ku ssente tetunnamusasula ku ssente era tetulina kintu kyonna kiraga nti Ronald Mayinja yasasuddwa ssente alimwa mumanyi munnange mwekuba endobo n'atugamba sijja kwogera ssente saidi eri batugamba nti ssente kugaa tewali zonna zamuweebebbwa era byonna byonna muna ebitambulirawo akassente kaba kasente teri muntu akyuka kuva mu pate saidi eri nadde eno nga tewali kathimbi akathimbi kafuusa akathimbi Chris Evans yabiyimba abiraba mukitegeera bulungi so munaye nga tuziza ensonga ezo za Ronald Mayinja ebbali naye nkuleetera omukulu Sipapa ayina ensonga munnanga ate zeyavuddeyo kwega n'asaba full figure presidential advisor mukimanyi bulungi nti olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya bagenda kunominatinga omukulu President Yoweri Kaguta Museveni so yavuddeyo ng'agamba nti ebintu bino tebisega bitumalire budde kwega twandikikoledde ddala lumu bwe tuba tugenze ku nomination omukulu aveeyo alayirire naddala kwegamba ekintu tukikubire ddala bano banaagenda okujja ng'omukulu yalayidde dda ne tugamba abakulu nga mutuvuga sipiidi banaye mugikendeeze kasooka owulireko omukulu Sipapa engeri ate ensonga zino munnange gy'abadde azikwatamu ng'akubira full figure amugamba gamba omukulembeze alayirirewo ffe kwega ebintu tubiyise mbwangu sooka omwewulireko full figure ono Sipapa wano mbadde nkusaba gamba muzeeyi ku lunaku lwe bagenda omunominatinga bamulayize ddala omulundi gumu kuba bino eno byo biyayeyaye bijagenda okujjukira enkeera ogenda mbuno bigenze ku nomination ng'ate ffe muzeeyi ye tukola ki nga ffe tujaganya kati gamba muzeeyi bafune engeri gye bakikwatamu ekintu ekyawo ku lunaku olwo lwennyini ffe batulayize banabaye batumalira budde olunaku bamale nomination n'okumulayiza tulinde olweggulo sanga 12 bamulayize abantu bavuddeyo beebuuza nedda ddala Sipapa ali soba oba nedda NRM mbale mukendeeza sipiidi kwe mututambuliza kubanga ensonga zino aye temujja kusobola ayina olw'ensonga eyo munnanga ate ngenda kubanga sisuka wamanya sigadde za Sandra Lian njagala okubuuza ku mukyala Diana Megan munnanga tokola kya mwendo nnyo okubanga okeera okuba nti onyumirwa akanyomero kano gatako n'omukyala Tasha naye mukwano nkwagala nnyo gatako ne Doreen omukyala gwe nkola naye wano munnanga emirimu naye munaye okola kya mwendo nnyo I will not forget my producer Isaac 1K is now okola kya mwendo nnyo nkwagala nnyo ate akensu so but don't forget to subscribe on my YouTube channel Sandra Lian and on Facebook Sandra Lian UG and on Twitter @SandraLian6